Basebo ne banyaba balabi abalungi abasimero TV twabanga tuwayamuko naye atubuulire ku ndaba y'ebintu mu mbeera y'ebyobufuzi olunaku olwaleero. Kansala tukwaniriza ssebo. Gye buvuddeko akalulu tubadde mu kamyufu era nga mu mbeera eyo obululu obumu bwalwawo okulangirirwa. Twagala otubuulira ggwe embeera eno wagiyitamu otya? Mu luka gwe Kasubi guno mu kulonda okujja gwe gumu ku gwe baasalawo gufune road kansala. Oba oli awo balaba nga guyina abantu abangi abasaana okukiikirirwa. Mu mbeera eyo primaries baziteekawo ng'omuntu yenna bwe yandigambye nti bw'oyandiza okwesimbawo yandibadde ne pate jakkiriza nti gyaloolezaamu ebyobufuzi bye mu biina okutambulira. Oba oli awo ffenna nga mu nnyumba osobola okugenda n'ovuganya abantu ne bagenda ovuganye. Oba oli awo nga ffe tubirivinga nti engeri gye tuli gye ndi chairman L2 mpeereza abantu bonna balina political affiliation ez'enjawulo. Nga nali ekirowoozo kyange kya kujja independent. Abalala bye nali ne baga jangu tukuwe tiketi. Osaavinga bulungi nnyo ng'oba oli awo nti ne kuba chairman L2 ndi independent. Ninga nange nyina ekibiina ky'obufuzi mu nzikiriza nenzija mu primary zino zoni ze 5 ze twakontestingamu ne tuziwangula then ne tuvaawo nengenda ko mu town ndekanga balonda gye nafunire ya kasimu ti mu zoni bweti gye bayita Kawala firi omugwe mwesimbye naye ayingidde n'ekisawo agabira abantu sente ku line era omupoliisi yaliwo owe Kawala n'amuarestinga. Then ekyewuunyisa abantu nti ate supervisor o electoral commission mu NRM ate nakkiriza omuntu oyo okufuluma nga amuyambako. So ebintu byonna footage n'ebirala tubirina wano, evidence tugirina. Olw'okuba nti ffe tugobereranya amateeka kye nakola bwe bakiŋŋamba ne mbagamba muleete tulabe ku footage oyo gwe tuyina ne mutunulamu nindaba nga kyetaaga okubeerawo ne petition gye tufeyiringa. Kati twali tukyali awo again ne baŋŋamba nti ate kiri Kasubi Family Primary School mu zone eyo esigaddewo waliwo abapoliisi balabika nga abeekobanye ne bano ekigenda mu maaso basose ne bafulumya abantu bonna gwe balaba nti ayambadde ettaagayo oba oli awo tebaagala ayingire munda kulonda. Omukyala yaliwo omupoliisi oyo olw'okuba sometimes abamu abapoliisi bayingira mu byobufuzi yali atanishinze nnyo erinnya lya gavumenti eno nga yakola ssako ye njiyita ssako ku poliisi. Fe abasaavinga bannayuganda n'abavubuka abakyayi gavumenti ya Museveni eno nga nze ngezaako okubalaga nedda togikyawa olw'okuba omuntu ng'omuntu ayinza okuba nga yayonoona. Mbadde mbalwanirira nnyo nga buli lwe babakwata okumugyamu emitwalo 2 omuvubuka oba 5 kimukyayisa gavumenti nga ngenda n'embajjayo. Kati abapoliisi omulyo gwabwe gubasuuza balwana nnyo kitegeeza ofuuse eneme gye bali. N'olw'okuba nti nze mbadde nkimanyi nti chairman L2 yabeera ssentebe wa security oli abanga sekuitale ku lukiiko lwaffe kubanga bye tuba tukola tulina okucoordinatinga nabyo. Oba oli awo n'akiraba mu mbeera endala tabadde tacoordinatinga ne bachairpersoni bange aba zone zatwala nga bakomplaininga. Oba oli awo mu complaining okwo n'ateekawo embeera eyo. Bwe natuukawo n'ennyingira yali tansuubira namusanga ayogera ne candidate opponent wange ne muga no ffenna tulina kudda bbali tulabe ebigenda mu maaso. Mu decision gye yateekinga agamba no temulina kubeera wa ne muga ffenna tuliba observer mu kalulu kano kubanga ono talondera wano alondera namuŋŋoona ninga bamulabyeko wala several times nga paradinga ku layini. Kye yagamba nagamba no bw'oba oganya ofuluma wano ngenda kwandika afinga ne muga sisobola kuzisinga handcuffed bw'oba oyagala kwandika afinga nze ne muteerawo omukono. Mu process eyo nagamba musibe empingo ne tudda awo ebbali. Kye baakola ne badda wali ne bakola ki banabala ne baga tikisoboka kubeerawo ba agenti bange n'abalala. So sikafu netandikira awo nga wa poliisi yagirese kubanga bali bamulumiriza bakuwadde ssente wedda tukulaba n'ebiringa ebyo. So kye kyaddako abantu bayingira mundaawo era ne batandika okubaako nga balwanagana n'abapoliisi. Abamu baali wise enough ne baga temulwana nabo n'empingu ne baga temujja kuzitwala ye evidence eraga nti temwandikoze kino. Empingo ezo twazisigaza era abantu balemesa poliisi ng'embeera abaagiraba bwe yali kuba amawulire abasinga. Empingo nenzifuna nenzisigaza ne balemererwa kuba bali abasirikale nga 30. Mu mbeera eyo nakwata empingo ezo nenzitwalira DPC nayogera naye ku ssimu
Kati several times obadde bakomplaininga ku basirikale ne muganda ozolaba bino kati bakikola ku muntu omulala atali nganza atali reasonable kyandizeeko nali nsobola okubasuubinga nga abantu nekye nakola petition kolo lunaku nga contestinga ndi against ku zones zibiri ezo before declaration tuddemu tulonde zones zibiri kubanze nali ndidinga n'obulu 10 kati eri mu zone eri ne bagamba nti ofunyewo 0 nga ne ba candidate baba agent tebabaze mukalulu tekibanga yecho akako ku mugongo so kikulagira ddala nti kwegamba muri mukalulu mwali mu fraud owekike kya waggulu naye nga baregistra ku byalo byonna abasinga Lubaga district yenale munfu era Mr. Tango Odoi kyalina okukola ku cleaning up NRM district eyo kubanga babate bakikoze bwe batyo balese ba weak candidate kubanga lwaki mu butambi bwe tuyina bulaga aba people abesembawo ku bifone babiwangula nga bali mu line baba importing from somewhere mu zones ezenjawulo ne babateekayo nga bali bribed by NRM members betumanyi abamu abesimbye mu zone 4 waliwo mbazira loni oyo n'aberubya ne baleeta abantu so lokuba bamanyi tamale yabagamba nti muleke kufirudinga aba candidate abali weak ne bakirabanga abalemesa omulyo gwabwe kubanga tikiti bazitunda butunzi ku district yawe Lubaga bisitsi weziri baleeta abantu baabwe abatamanyiddwa na mu field bolabe yesimbyewo mu Kawala Central simu asula simu abeera bolabe go baleeta wano mugema Kawala ku kyabakyala simu abeera bolabe road councilor ku kifo ekyabakyala tamanyikiddwa so kakati mu mbeera eyo twa petitioninga ne Watango Odoi ne receiving stamp eno je tuyina wano ne tulindo tuddamu obo lyawo kebanna tuddamu ngolunaku olusembayo lwancha tuzo bagenda okuwandiisa kati tusuubire kikubanga obudde bwe babuweddeyo tusuubire nti kati akalojjanga independent obo lyawo olwaleero tuli mu final decision tusuubira gye twateeka petition yaffe okutuyita bwate batuyise go tusuubira tugane banna Uganda abatugamba nti bwe temwetisimbye omba mutulidde mu olukwe ne kululi nkugambye tebampa ticket nejja independent gwe bawa ticket ne muwangula kitegeza n'olwaleero nsobola kubanga nze serving abanna Uganda zino twawadde mu primaries nze sina gwe nawadde 10 obulu bonna nabufuna mu zone zonna na NRM bwe babumpa era bangamba kuluno oli tetujja mu wakalulu tumanyi gwe ze kyennyina ndi straight serving abanna Uganda mba wa service siri mufuzi ndi mukulembeze balonda mulonde omufuzi yeyeteeka wakati ono mufuzi tasula kuno abeera nansana naye yaliko wano mu byobufuzi bya wano ebyabavubuka kubanga nze nagezaako okutambula naye mu byabavubuka ne tutambula naye ne twagala okumulaga nti bakulembera bati n'ekizibu kyalina abantu lwaki bagambye tetugenda mu wakalulu ali eyo ng'agamba nti nakyobe akolagana naye era oba oliawo state house comptroller oyo Ruth nakyobe oba oliawo byebakola bebabasindika bonoona amanya gaabwe ffe tukimanyi oba oliawo si kirungi okubeera nga byebakola babirowoolezamu esiteeki kubanga mu sente z'abavubuka ziri ezaaliwo era baali byaganyo zibawa antiru bwe twabiyingiramu kakati ffe tulugamba oba petition bagizeemu oba tebagizeemu kubanga sijja kugenda mu kooti ngorotinge flag eyo bajja kundabanga alwanyisa ekibiina niyo oba oliawo bwe nzija independent ebeera wise decision tinze independent abantu bampa akalulu basalewo bagenda nange oba bagenda n'abalala kubanga mu leesi kati mulimu abantu 14 kitegeeza ki mu bantu aba 14 twagala tumanye ekituufu emyaka 3 gye tumaze kuba chairman omuluka guno tubale tuwa abantu service oba tubale tetubawa service kubanga mba candidate boolaba olwaleero ne bali abatuula obufuufufu bawulira nga nze candidate ali ku ground kubanga bakimanyi nti service nziwa abantu wange service for free kati ku nsonga eyo yennyini njagala otubuulire gwe ng'ekibiina kyo ekye NRM kyokkiririzaamu myaka 35 osuubira obuvuyo buno obuli mu bululu okubanga nti balangirira abantu abatawangudde oba okubanga abantu basobola okuwudiisa ne bayitawo embeera eyo esobola kunogerwa etya eddagala mu kibiina kusinziira ku experience amanyi oyogedde nti myaka 3 diketsi 3 ezo zoyogeddeko nungi nkulu nnyo kubanga naawe ne bwoba nekitaawo ewaka bwakula tekitegeeza nti aveewo yabeera alina amagezi agatwala buli kyalina okutwala
kubanga abaako ne pillars eno yekke kasolya kati n'olwekyo akasolya si bwe buzibu myaka 3 gye NRM si kyekizibu ekizibu kiri mu bantu abalina okubanga babawadde institution ziddukanya naye nga baafa kikyentegeeza omuntu okufa mu institution nga institution yalwala obulwadde bw'okubanga tebasavinga bannayuganda nga basavinga interests zaabwe ng'abantu kitegeeza nga Dr. Tango Doyi bwaddukanya NRM ebyokulonda n'abo abamumyuka oba oliawo screening ne criteria mwe bawandiikira abantu ku kyalo abagenda okulondesa yetaali ntuufu ne baleeta abantu be balowooza nti bajja basasulanga emitwalo 2 oba 3 okugenda okulondesa bo ne beeyigira ssente kubanga babadde basaba abantu ssente wakati wa miliyoni 3 4 5 mu Lubaga South eyo waliwo gwe baguza flaga miliyoni 10 owa Dr. Tango Doyi byaliyo nti bagamba tuddemu okulonda enkya oli n'agenda mu kooti n'aholutinga ninga bali baba wa ssente ezo kiri ku likodi nti bayagala n'obakwata abalani babalabula waggulu eyo ssente zibadde zitambula transaction zezireese obuzibu mu bintu by'NRM. Ensonga eno ogyogerako kinga ggwe abantu kwe basinze okusimbesera nti president yakkiriza abantu okubanga balonda newankubadde nga tebali mu register. Ndowooza ensonga eyo president yagirabira mu bintu bibiri. 1 tukkiriza nti ba NRM member abasinga bakozi nti mu budde bawandiikirwa oba okuapudetinga n'okuwandiika abantu abamu bagenda mu kukola ne batasobola kwewandiisa